ensolo zalinga n'omugulu kumu azimutambula bwe zikira zimutambula bajjawo wati empale bwati aziraba yannego ko mundi gumu ne kuba kutaka nafa mbwa butakula nga ulya kamwambuse kakiride kamwambuse ka bampoli n'endiwe endusu etabi je lyava lyakuba omusajja teyaddamu olumbe lutawuse lumbe ne lwaka ate eri yasula mu lumbe. Weewaawo gwe mwana Katonda aliyo okubeera eyo n'otwagalira ddala okwagala okwo kutaliko kkomo nonno ekyo kitegeeza nti okwagala tekuli ku maaso era okwagala okutuufu tekuba nko ku maaso. Okwagala okutuufu kuli munda mu mutima. Okwagala okutuufu tekulinda maaso kukuyambako nedda. Okwagala okutuufu kutuma maaso ne kutandikira ku mutima. Weebale kutwagala, weebale tambula naffe, weebale kubawaatisa, weebale kutusitula era weebale tufuula banjawulo. Tubirabako nga biba, tufunye emikwano emipya mingi mu bulamu bwaffe era obulamu bweyongerera ddala okukyuka. Mwebale kuswaza mulabe sitaani abaali batuyita nti tuli banafu, mwebale kubaswaza. Mukama abawa omukisa, Mukama agule buli lujja olusibe ng'akozesa ogwo omukwano bwe mutukasukira gye tuli deni gudde gye muli ng'ebisumuluzo. Omwaka guno leka gube gwa njawulo ku buli muntu yenna alaba channel eno, ate gube musufu nnyo ku buli muntu yenna alaba ate n'asharinga. Leka buli share gy'okola, buli share gy'okola ebeeko n'ekisumuluzo kyeggula. Buli share gy'okola gwe atalina mwana ekuwa omwana, buli share gy'okola gwe atalina mulimu ekuwa omulimu, buli share gy'okola gwe atalina maka ekuwa amaka, buli share gy'okola gwe alina abaana abalwala ewonye ebirwadde, buli share gy'okola gwe eteeke okutebenkera ku mutima gwo era ereeta obuganzi mu famire yo, mu ngalo zo n'embigere ebyo buli bw'olinnya otwalewo. Weewaawo amanya amapita Meeting Club Bongo oba Rima Sam nkomyewo nate ku MR Live kwensinzira oba ku Meeting Club Bongo Live kwensinzira nga bulijjo nkomyewo ne muganda wange Gabinika wadde nga nno olwaleera menteininze braka ate ye n'amundekamu. Kitegeeza ki? Tukyali mu kaseera kakungubaga. Gabinika yafiirwa muganda we. Kuli kayisebo mukufiirwa navuddeyo munnange maaso ndaba gazimbye wakaaba nnyo. Toyinza butakaaba ennaku kaseera ako kaba kabi. Balamisiza abatulaba tokaaba sisobola kukaaba ndi musajja. Nnyinza okuba nga saasobola kubabikira baganda baffe naye nabika ku social media nateekayo yonna TikTok lwamu nenteekayo ne mu YouTube nginako nakomentingaawo lazima nalaba nekubira ng'ogenda ku ziiko oli mu baasi ate nga oyogera kuyanga akaaba ne ngamba ye nakaabamu awo kuba muganda waffe bambi enfa gye yafaamu yali teyategeerekeka. Yali yakwenyamiza kwennyini twamuzisa ennaku nga nnya mabega yafa malaria. Muganda waffe Sekidde Mike omugenzi Sekidde Mike ate nguli yabeera ati nkomawo ku omugenzi muganda waffe Sekidde Mike yatufaako ennaku ndowooza kati nga nnya emabega. Naye yalwala yafuna obulumi mu kugulu naye nga awulira ng'ensolosozi ezimuluma kati n'atandika okubutakulatakula bwabutakula nga wulya kamwambuse kakkiridde kamwambuse n'atyamu n'akubira taata waffe taata George n'amukubira essimu n'amugamba nina obulumi mu kugulu obuntu bunnuma aluma akajja bekansimba akasusulu bekadduka bekabwambuka nga mbulya butambula bungi obusolosozi. N'amugamba dduka obeeko woogenda mu ddwaliro oba ddwaliro bakini yamugamba bw'atyo gendako bakusabireko yanguwa yinza okubanga talo walisabira nerigenda muganda wange talo nalyo si lyangu. Katonda afe asinga buli kimu amaanyi. Naye teyagenda mu kyaki
kati yeebaka bwebasi kati mukwebaka akeera ku makya agamba wayi kangendeko mu ddwaliro era obusosozi bwasula omulumu ekiro kiramba ndowooza bwe bwataamu awo naye bwakeera ku makya n'agamba kangendeko muki ddwaliro ng'olumi ngawulira bumuluma bumwambuka ng'ensolo zo ezibeera nga zikutambula zino ensolo zo zino zijjawo kaakati bwe yeebaka n'akeera ku makya nakangendeko mu ddwaliro nasooka n'akolakola omulimu olimaawo n'agattagatta n'amaana gakangende mu ddwaliro n'agenda mu ddwaliro teyatuuka gaali majini si mizimu egyo mayembe muganda wange yatambula n'agenda aba atambula bw'ati yandaga okumundi gumu neyekuba ku ttaka n'afa yafiira mu kkubo bamuyoolayoola kutukubira simu nti owaaye nti Mike afudde omuntu yali omulamu yalwalira ennaku bbiri naye nga kwolwo bali bafunyemu obutakkaanya wabulasafu bwe bafunamu n'obutakkaanya mu kyalo mu biseera by'ennaku enkulu bafunamu obutakkaanya awo sigamba nti yakikola naye bafunamu kale obutakkaanya ng'abantu bwava ku bibanja bali ku bibanja bizibu bali ku bibanja ono n'asasula obusuulu yali abusasulani olwo omwami bamuyita beeka ali eyo mu kyalo gwe basasula obusuulu tusasula obusuulu eyo mu kyalo kyaffe kabwoko kati beeka yali agenzeyo n'asasula obusuulu kati mu kusasula obusuulu ndowooza ne bamukubira essimu kwaffe twaliyo mu kyalo ne bamugamba owaayi wasasudde obusuulu wabusasudde nti nolwaki naffe totulagala tulabe ku busuulu bwosasudde koye nasasudde manya ga muzeeyi taata waffe ennyini kuba yafa namwe nasasulidde namugamba wasasulidde nti kakati kitegeeza ozalawa tumanize mukulu wo onyooma biki bwe bityo Mike yali omuto oli omukulu nenga Mike musika namugamba ekitegeeza gwe onyooma biki n'atabukaawo kati bamugamba nedda baaba si kyekyo nagenze nsasula obusuulu era nasinga niwakuba nti nyala kutwala kibanja nandibadde nsasulira mbumanya gange naye nsasulira mugamuzeeyo okuva yafa sikyusanga namugamba gwe ogenda kulaba ennaku akamwa kano noze munaye akamwa kano nze kwasiga kikoze naye aloosa akamwa kano luusi asasiro ganga akamwa makabi nofuga akamwa nzoga muntu kale ojja kiraba genda ojja kiraba tukale maloka nemugonda ogamba nsigo kikoze kakati muganda waffe nga bayitawo lunaku byali byannaku nkulu nneebyo byegamba okuweraŋŋana kati ova krisimasi ozwayisewo bbanga ki dene kati ova mu krisimasi awo paka kati twamuzise munaku nnyemabega kikyali fureshi twamuzise munaku onoonya obuzibu osooka kunoonyeza wa kitegedde ensolosozi nga tumulekayo mu kyalo zaaluma okugulu kumu ensolosozi zalinga n'omugulu kumu nga zimutambula bwe zikira zimutambula bajjawo waati empale bwati taziraba kati batuuka mu kyalo mulumbe munnaye tumuziika tumala omuziika mukulu waffe bamuwaleta wa sipiiki ayogera sipiiki agaba bannange muganda yatunira bati basenga natunira n'abagamba banemuweerera abaana bikira muganda waffe yafa yata yasoma n'agaba nemuweerera abaana yasomako ono sikudaalo muweerera abaana kyotegeeza n'agamba kubanga muganda wange ono aliwo naye teyasoma afudde butasoma jibu yakyogera naye teyasoma namugamba abantu bamugamba leka naawe toyinza kyogera ku mugenzi iyo omuntu afudde tasobyayo olwo mutamive yali emabega omanyi kyeyagamba teyasoma naye abadde alina amagezi amazaale talinga ggwe olumbe lutawuse lumbe ne lwaka akatebe akasooka kakwise ku mutwe muganda kati era teri yasula mulumbe kudaliro kyomufu banansonyiwa bannaaye kankonewo katono kasitamba bikidde kati babakuwa amataaba amataaba bagenda gakuwa nzenda kuwa agange ga 5,5 tebasalira amataaba gensobodde mabuga amataaba gaba amataaba kati yafa kati tukuwa amataaba gaba amataaba kozi gali bayagira gali amabugu gakuulu ate nandubuzibu tebageyanza tebageyanza ezo sente zolaba tozikolamu na kintu
no lyandye togenda kuddugaza mmeeza gwe bitumbuwaawo kugenda kugula mu ttaka simambu bikya lwaki tokola mu kino lwaki ate muno bulombolombo obumanyi naye banansonyiwa kankomaawo kubanga si byangu nga bwe mba nnyonnyodde oli ayina engeri gye yabwatuseemu ggwe ebitaategeerekese kibwatukira kibwatukira eŋŋumi mulumbe enjiraba gwe lwayase bwe ndimalirira nja kujja n'obumalirivu njibanyumize kiri mu nnamba eri awo lwayase mu speech zonna era asalawo kuweeyo muweerera abaana obutasoma butta ate ze soya tewali muntu ataasoma nga mazina tunulako eno mbasenga bwati n'abapimapima bonna tebasoma apa gwalimu lowa middle owe6 gwalimu nga nze ndimu nze ntojjera atunula ku mbaawo ez'enzungu ate nga naye yayitawo ye naye ate waliwo era abasoma embaawo zino ezaffe kuba tulina fomo ne informo buli muntu yasoma nakuba abazungu batukinako bw'osoma oluzungu gwaba omugezi oba tolumanyi bulungi kyokka abagagga abasinga wano embaawo akinaazi akina bbiri naye nga mubiri mukambwe so ndowooza olulimi olwo tulemeddusoosoba tawaza nnyo ate kubikkana ndowooza zaffe bw'oba omanyi oluzungu gw'olina okuteesa kati ate abantu balowooza nti okumanya oluzungu kwe kuba n'amagezi kati ensi eno nayo kolonialism waliwo yakireetako awo nagaa tutandike ne mu palamenti batandike tuteesanga mu Uganda era ngenderawo ne koloneza akalulu olumba otukiikirire ate okanoonyeza nze ebyobufuzi tobiraba ennaku zino akabonero kabinika nayekwata ku sayini yaffe eyo yakabinika tulina okutwalayo naye bakyusemba tuddize mu Luganda awo nkwesiga babinika kikyotegeeza kyoga simanyi luzungu tusimulule sina kyogerako kabinika naye ngambye nti ate kati kale oluzungu lwolumanyi wadde nga si yoleka omuntu nti ategeera nnyo bayasoma bati samo kafuuwa samo sobadde nga nti ate olunaaba mu Luganda n'ebisoko jja bijjayo bajja bafulumya ate tobalaba abamu kati ennaku zino goloza yakyamba abamu bava eri goloza buli omu ateesa bava eri ne bajja eno engero nga zisoba jja okwota ezinunula omunaku kati ekyo ezinunula omunaku agasaaka ge gattula ekyogero kya mulizungu twekisiza kira tunamma amagezi muliro akokoza okwogera knowledge is fire luzungu ndimanyise nasomako kati amagezi muliro bwe gaggwawo ogakima wa muno okugero kya mulizungu anti kale waliwo ebintu ebimu kati gwekenya oli amagezi muliro bwe gaggwawo ogakima wa muno gwolina kyoyagala owulira waliwo omusajja wange bamubuuza ndikutta madda okyogero tya mu luzungu omanyi kyayogera aikiri you back aikiri on your way back kati ebigambo liri linnya lya kintu ndikutta madda okitegedde kugamba aikiri on your way back gwe kenyina oli mu kiwanvuya ogifudde engero nsonge gabinika nabadde ndi awo musajja oli convict kikyotegeeza bakusibako ne bakomereza omusango akomererwe gabinika emyezi 13 ng'ali ku meere tebansibaako okutuuka eyo gabinika oba oli convict togenda kwesimbawo saatuukayo eyo nalabye abantu bona bakuteekamu essuubi awo bakuwagawaga gabinika naye saatuukayo agamba amazima nti ndi convict bane munjijeemu obwesigwe omuntu yenna asobola okusibwa anti wano kati gwe nga gwe ayagala opasuinga kaaliyayo ey'ebyobufuzi sagana kubyogerera wa ayagala okukulembera abantu olina okuba nga toli convict bwe nawulira naye ate siri convict kubanga akwatira mu bufere kakati ekintu ekyali bwe kiti wuliriza omusajja yankubira essimu omusajja bwe yankubira essimu naŋŋamba alo ne mubuuza ani ono omusajja naŋŋamba ddala ombuuzizza bw'otyo kwanze mbuulira naŋŋamba nze kkojjaawo nga
kojja wange ki aga mutabani tontegedde ne mugamba ekyamazima sinakola ki sinakutegeera nangamba nze kojjaawo tomanyi kojjaawo baabi katuna kojjaafe mukyalo muyita baabi nagamba mutabani fe olw'okubeera mu kyalo munnaye twerimira tulunda nte kakati wankyawa bukyayi bwotyo ne mugamba kojja sikukyawa ngenda okusiga ddoboozi amazima nga kojja gwe mpulira nanga munnaye sikukyawanga ne mugamba kojja gye muli tigyetuli anti munange ekiriwo nti nafunye jjajjaawo muninkini wammwe omulala kozi muninkini ki tikyajja wammwe omulala naye kansooka enve wano saagala jjajjaawo nabiwulire mukakojja nti abajjajja kati angamba yafunye omuki namufunayo omulala eyo Kampala naye tulina kyenjagala omuzimbira nti naye kaakati mbadde njagala kusindikira yawe obulamu bukwisa kuteeka Kampala mutabani konze agenda okyogera nga naawe obimanyi nemugamba kojja si byangu oli mu bicupa oyoza kojja si byangu twalaganya ate nze nga kojja gwe mmanyi mulimi bona abasajja abeerimira ebintu byabwe asuubula ebintu aba nabyo emaali naye nga waayi kati kojja nagamba kaakati mutabani nti Onesimo MTN konze kojja sigirina obudde obwo nangamba kale kati ogenda okukola nti ngenda kusindikira $3 mu emitwalo 25 nti 3 za jjajjaawo nti 2 gago nti 5 ogenda gikozesa wali mu kusindika okutusente zituuke bajjajjaawo nti mutabani saagala bya kiyaaye konze kojja ebisawa kubikola kojja siri muyaaye kale munnange nti kale nga ngamba nga ddama nkubira ngamba ozirabye nti sinaziraba kozi ogenda tolina MTN kati kola booti genda ku mobile money nankwata kuba ngenda kuki mobile money ntuuka ku mobile money wentuuse bakamubba ennaku mmeka 5 emabega miliyoni meka 5 nga nkwata kubo ngendawo tuukawo mugamba ajati gyebaleko omukyala musiraamu ajati gyebaleko ko ajati kale munnaye nawe gyebaleko musungu nga ngamba kakati nti mbadde njagala nanga badde yagala kikonzi nja kusindika ssente nti kale nga ddamu akuba ono nga mukwata nga wangi kojja nga ngamba kakati kyogenda okukola nti mpowa mobile money amugamba kakali nga mukwata muwaki simu ngaakwata simu ng'ayogera alo wangi bwantunulako bwati mbamanyi abavubuka mbamanyi vubuka mbategi ekitofaayo musatu meka kale aziina kale ssebo kankikoleko nga kujjako simu nemubuuza mwogedde ki nti ndowooza olaba ngambye oli muyaaye ggwe nemugamba mbuulira ki kye mwogedde nti olaba nalina kiwaleti nkizimbye kati akitunulako batagavubuka muli baya nkimanyi ng'akwata asindika asooka asindika ssente enetiwaka yeekyanga gwamu enamba yamugamba kweno yamuwa enamba awo mukwogera nalaba bawandiika namuwa enamba okitegedde kati mubuuza mwogedde ki ng'akwata atandika kukopa bw'asindika nemugamba sooka ombuulire nti ndowooza olaba bakuŋŋambye dda kojja waŋŋambye buli kimu nga sooka nsirika nga omukazi nakana yange ayagala kunziba abiriga nga agakuba epoke nga baagala zimusindikira awo nange ngamba omusazi akagunziba ono kati ng'akwata asindika ogusooka netiwaka nga yeekyanga ng'asindika ogwokubiri netiwaka nga yeekyanga ng'asindika ogwokusanu wagamba bannaye netiwaka egaanye sinnamuwa noyita nakola ki kaakati nga mugamba ne wandimbuulidde nange nemmanyako byoli mu kukolako nti baŋŋambye oli muyaye bannaye tuula naawe togenda konza ate sigenda ki nga ŋŋamba kansooke nziremu mukubire nga nziramu mukubira muga kojja ki ekigenda mu maaso nga ŋŋamba nti omukyala mumaliriza buli kimu nemanyi omukyala agala kunziba mukyala muyaye ekyabiri agagenda nakyo nemuga nnyabo sooka ombuulire ne saasooka musabase nemuga nnyabo waliwo ekitali kituufu nga ŋŋamba sebo kojja wambulidde buli kimu abavubuka mbamanyi
mbamanyi abavubuka budde banalina enviiri abavubuka mbamanyi zavuga bagira batu abavubuka mbamanyi kati oyagala zifissa oyagala zitwala ezizo weeziri aziŋŋambye awo nenzisa ekikola ezizo aziŋŋambye abiri nti naye tano gina kusindika ziri essatu nti naye sooka onzimpe kubanga bw'onaagenda tojja kudda ate nga sente nzaagala ne mugamba okuwaaki nti olina sente ndi sente zitya kiki kyoyogerako obedda nsindika sente wano nga netiwaka yeyeekyanze konza osindika toŋŋambye nti baŋŋambye olina sente awo nti ziri weno waleti kikalu sinadde ebina aya oluyi bankuba olina endiwa endusu omukazi yankuba olina endiwa endusu nankwatirawo bwati nemugamba ntano olina amaanyi ndikavubuka ate kati olwana n'okulwana oli mubbi wa Kongo aya omukazi gwe baakabba $5,000,000 mu nnaku 3 emabega agudde mu kikangabwa poliisi yali kumpimpi awo bampazewaze bo bakutwala bati abantu basigire bajja ne bankwata yagadde okumanya engeri gye bakutwalamu fati bulungi kyobamanya bankwata ne bajja ne bansalako omusajja yagamba bannange wuuno abasirikale ne bajja ne bankwata awo ayogera engeri gye bakutwalamu entuufu ate bantwala bati waliwo gwebatwala kabakano waliwo gwebatwala obulungi kati mobile money si omuza bakutwala bati obugere kano wayambadde omuzipi ng'ogujjawa osibyeko kaguwa bampazewaze newozezaako bannange kamba nnyonnyole kanjogenga bibadde tobyogera ojja byogererawa empisa alinga mbekaawo nga tebannayita poliisi bate abasirikale tebankuba ono yeyankuba oluyi lumu bunga obusungu bumu tajjukiddemu byonna ebikadde nezabadde asindika kati zibagenda kati yabigattagatta n'alumpujja nanisobola n'okumukuba naye nagamba kitufu sibbye kati nemmanyi omyansinziza amagezi neŋŋaka nziremu mukubire nyenda bwe nkuba kamukubire mukubira n'omukubira amanyi ganya mukubira naye kamukubire janzinga njagala kwogera bwogezi nemukola muga bladi nemugaa naawo ndaba neyiya ndimazima otadde mbuna obuzibu naga abala baba akabuuse naye mudongo ennaku 3 bakabbiwa kiregeza byebamuba naku 3 bakabbibwa oyo gwola mudongo oyo lwaki abadde asindika busindisa tasuse kugamba oba yalina mukumpi ng'alaba nemugamba kale kinzanyire ontaase namumpeewa nakwata essimu nga omukazi bakwagala mukazi nga takwata nagamba mumpa nomumpa ono mufere munaye bakisise ogenda mukubagala kujjako bazisala ku poliisi kwe kuvaayo ne kano biri byegamba byadda byegamba byadda byadda nnyo si byakakati kakati ntuuka bantuuza ku poliisi tula wansi nga tubazijjemu tuba vyato teyali ngwala ate bankuba ngwala ate abasikale bo tebankuba kati bwe butankuba abasikale babuuza ki ekibaddewo mbannyonnyola mbayitiramu baga omukazi bamubuuza obadde ndi mbadde nsindika ekyantaasa kiri eki bagamba omukazi tugenda muta lwa nsonga mobile money bakakubba nnaku mmeka omwana azze takutte wadde ekimu tannakikuwa lwaki osindika ssente era gweoyogedde naye ku ssimu byemwogedde lwaki tobyogeddeko nti bagambye olina ssente zimpe nti nze siziina nti badde atugasse lwaki gwe okutte bukwasi ntandika kusindika zibagenda niyandifiiriddwa nti gwe bantu eriiso lizimya nti oluyi omumwa gunomu eriiso baka nokonna kano olibooti nga nzimbye ye nalina bulo wange awo bulo wange Beni nga wali tavaawo bulowo ddala oba bulo wange ddala tata mama y'omu nga wali tavaawo tugenda ffenna awo agamba musajja tasobola kubba Beni sempeera wayewo omubiri agamba nedda tasobola tekisoboka simulabako ngabbi sempeera Beni atabwisa agamba takisoboka noti faffe situbba nagenda paka ku poliisi abizanyeza nyawo kakana abasirikale ne bagamba agende oba kyo bakuba oli simanyi oba akyabijjukira nobiddukira Beni
musayi gwetugga bampako oluyirumu omeya yansanga nebase ku muzindaalo sina gyensula kati bawunsa mpako oluyanza okusa ngenda okukoma bweti yampako oluyirumu nempulira nga gundi eri bweti naye nga tezimbye oba kiba bwe kityo nze bawunsa yankwatira wakabadiya Happy Boys ali anzise naye nakyawa amabaala musajja yankwata bwati nandijja kano oyagala ki dutalo siina buzibu oyagala ki kasukeeri nga akasaaniiko balina fujjo oba kiki nenkyawa era nze gye batambise sigendayo tisimanyi njala kuyimbamu waliwo show nene eriko abantu bangi nedda obasanga nga abalina eyasuza abakuba obusungu nga buli bwebusungu sajja basula mu mpewo naye ate omuyimbi azze mu kifo okuyimba yabaka gundi bosi we yakuleetera abantu bakusasule tonyumya ebyo tumuŋŋendako okuyimba bannange niwo bamanyikidwa natunula ku gundi nga takulabangako bwati nagenda takulabangako anti aba akusse ŋŋendeyo okuyimba bweyogere edda nkyali mukuyimba kuno okwamabaala okw'ensooka ŋŋenda n'abazinyi bange abazinyi baali mukaaga tutuva mu moloka yaffe tugenda ntuuka ku bbaala okuyingira bawunsa ŋŋamba oyinjako n'abantu bameka babiri naye nga ne bano badansa bange nze nawe olugendo mbaleke wabweru ddala mbaleke ntya gwali ku kipande nze ndabako ggwe yingirako abantu bameka babiri kyokka nga be bantu basatu kyokka nga show yaffe tugikola abantu 7 abazinyi okukijjayo omusajja teyakola olutalavu neŋŋamba abantu bano ndowooza basula abakuba basiba babakuba kati wayingirira ekiro ng'obusungu baba n'obusungu bayimbi bangi bafiiridde mu mabaala bavudde ku kkomera babona bakusongamu kiki ekibbi olumaluma emimo owulira otusaayiswaliwa byoluyi si bwalina feesi empanvu lwakwata bulungi yankuba oluyi nene yaleka alunamu ku bulumi kubanga lwabudde nali muto kati numba zino zikubako essaawa zinoona onjukiza ate dimaliza okitegedde wali baddeko nolaba omuntu bali bakaddeko mbwenzi gundi gabinika mbali nokuyisa dimaliza mufaanagana bwe omuntu ennyo n'omuntu mutandika okufaanagana oli wa fisti walabeko omuntu gakwatidde mbwenzi oba bakwatako mbwenzi tebankwatira mbwenzi omayo empya ezo bakubba omuntu gwe bakwatidde mbwenzi okuswala okwo zempya zebakuba n'omubbi abantu ababiri baswala kyekimu omubbi bijawukanamu omwenzi n'omubbi biswaza byonna ensonyi zawukanamu bakukutte ate bakwambudde byebakola omwenzi bibakola n'omubbi bonna baba bwereere nga anti kati abayo waliwo omwenzi gwe bakutte nga bali kati ng'ono yadde ejjo omugundi kikolwa semudondoli kati wetooyo wewanjawula omukko semudondoli yaswadde wewanjawula omukko era ayinza n'okufuna gundi bagita bata ku bwongo trauma ayinza okufunamu akagundi ku bwongo akazoole kijja musumbuwa kijalwawo nga tekimuvaako n'omukyala naye kaakati muganda wange nze gwe nalabako yali kyali wange ajati yali ajati teka toyagala nkuli abantu abebitiibwa mu mbozi yali ajati n'omwami yali haji yambala shali n'omwami yambala muganda wange twakimangayo mazzi nga mugamba muze tugenda eri waajati tugenda waajati nalaba aba so tunyumiza ono ajati twakimangayo amazzi kikomera naye ng'ennyumba nnene gaggadde bweti maka kalina kalina mukikomera naye ng'omukyala oyo atunda amazzi bambi wakisa naye nga twebuuza omukyala bwe kimu akirina nyumba kalina baana balina amatama biribiti baali balwala obesite nga bandi bagimu kyeŋŋamba balimanyi nga banene bagimu naye nga neebuuza lwaki atunda amazzi kumbe bambi naye ayagala obusente obukola ki oba okikyala obumubaamu bambi muganda wange ajati atuuka yafunayo oluvubuka lwe yeegomba lugabinika okukyalo okwo kyalinze tudimaliza lw'okukyalo okwo kaakati
Ajati atuuka afuna oluvubuka bayingira munda. Ndizo ovubuka n'emyaka nga 36 era avubuka sio kiri. Omuvubuka ku myaka jejo ana mu 35. Jejo emyaka gy'abavubuka. Kakati atuuka afuna omulenzi. Bwe yafuna omulenzi Ajati amuyita bajjawa musajja mu kikomera. janga guru ajogura amazi gatapu kyomuna kirekawo ng'ayingira munda. Olwayingira munda abayingira mu kisenge kya musajja. Musajja yakola atya ate kumbe Haji bali bamubbirangako nti buli wotabaawo ebiyita wano endulu evuga yagala mukomusibe n'obugero olatta. Haji yali bali bamusiba ate bali bamusiba nzizo nangero engero ezikwantana nekyoliko. Munnange agati ng'ayingira bekola ki bejavaana ambadde manyi okikubyeo okwejavaana kiyokke munnaye bejavaana aja ajja asooba mpolampola nga nawolovu ali mu kanzu ebegga bagita kanzu bagitaki yabasiraamu bagita gundi kwata tojja kugabatukana. Ayingira mu kise ayingira paka mu kalina ayita mu geeti ya Bukambuke ayingira paka munda atuuka munda bali bazizzaawo buzza enjija zino ez'eminyolo bye mbagamba no bya ddala enzigi zaali zino ez'eminyolo zino ez'eminyolo kwoli yali nange kwano anti munnaye olabira omuntu alimba waliwo firimu egenda okujja olabira omuntu alimba komekereza kati wulira aja afuse omukomanda ewuwe kwebba aja atuuka ku luggi oluggi bali bagazzaawo oluzzi aja gula bwatyo oluggi ng'ensonga zitambula bukwakko awo entegerera oba onnimba oba tonnimba kyekyaddako. Haji kyeyakola mu busungu obw'ekitalo bali bateguse badduse naye nga tebafulumye bweru badduse mu kasonda kwa ennyumba linene mwayingidde kinabiro omulala agudde wansi mu kitanda. Ajja agenda bugenzi kagundi ng'ajjayo bwati bisumuluzo bye baali bayinawaawo ng'ajja ng'aggalawo ng'akwata kisumuluzo ng'alookinga. Haji ng'abagamba bwe mumaliriza munkubira essimu. Haji ng'afuluma asimbula emmotoka agenda mu kibuga alina edduuka. Tuli mu ssaawa 5 ez'emisana teyakuba ngumi yaggalawo bugazi naga munyumirwe mujja kunkubira mbaggulire nga bikyanyuma mugenda okuli oli asima enjuku sururu yalimu omwo munju okisima otya eri kalina pozi gamba ogwe mu seeryo wansi kunkwata abasajja bazimba ennyumba enkokoto yagira ki wano muyimba yabuuka ate muganda wange oli takwatiranga mu njuye ne bwe kabanga katono bwe katenga kaddigito anti oyita mu kituli sajja jjanga alibwati nga kanyama akasajja kanza ojjanga katini bwe kati ningaga naye kikyokolewa mu my friend n'obanga obadde okujuza bunyama buli lunaku odduka teri atadduka waliwo atadduka buladi debekaba katono bekati nga kagamba ononjagaza kyewange buladi teri atadduka bagamba akusinga akupya gokutte akasajja sebo empewo y'ekiro bwekugoba tabulako kyekusuuza akakwata bwati n'akawanika yakasuke akugoba takutadde tabulako kyakusuuza empewo y'ekiro ekusuuza munyira oba odduka booti empewo gekufuuwa waakiri ogenda ogira oti bwe gikulukuta bwe giyiika abasibiddeyo asibyewo alookinze vuze emmotoka agenze mu kibuga atandise kwetundira bweyagala kimunyu bagumuwe gundi talyokke essimu ezimukubirwawo taata tusonyiwe tekiddamu kubaawo tozimanyi sajja ali muli atintima atuyana kubanga omuntu okusibya batayombye naawe oyinza okugamba obagenze abalakaki munnange ziwera ssaawa 8 bali omwo batagala njala ebaluma. Aja agenda shoppinga mmere akwata emmere ajja abaleetera abagamba mwalidde nti ate twandiridde wa agulawo abagamba yiyo nga ddamaggalawo nga dda ku dduuka anyuka ssaawa 12 oduwa Allah yali abadde anyuka ku ssaawa 12
avaayo akoma wajja abagamba gye muli nti gye tuli ssebo neetuyambe asula mu kisenge ekiddako yeebaka. Awo mbadde nkulinze kyogamba bayagalirayo ng'ayingira emmere yabawa bulungi nga bajja mu ddiiro ne balya ate bajja mu ddiiro yaggulawo n'agiteekayo n'addamu naggalawo n'abagamba male okulya yaddayo mu kibuga yaggulanga meyiniddo olwedde kiri kisenge bali mu kisenge kye wona wonna mu nnyumba oyingira bulungi ng'agenda ku kisenge ng'aggulawo ng'ate yasiimira mu kisenge yali kalina wano wonna mu ddiiro wona wonna yabasibira mu kisenge. Abaana bali bazanya bagamba mama waffe aliwa nti ajja kubaawo. Haji yali w'amagye yali w'amagye gweyagala kuba amukuba namwe nti mwagala bakuba bagamba ate okuba bakazi akonkwatidde embwenzi kyaka yaba yakigize kati ate takubye ate muyomba ng'ajja akwata kuba asula mu kisenge kyakwaga gye muli ti gye tuli ssebo taata tusonyiwa taata buli kimu tukitege ssebo anko bamuwadde buli kitiibwa semakago wa wano n'atagambwako ayingidde mu kisenge ekyokubiri agamba nsula eno abazuukuka ekira abakubirako gye muli ti gye tuteta nga bakyalina agoogera yali bbuba eryo yazuuka ekirala baba muganda wange omusajja oyo talina bbuba obuvumu nze mba nakubaggaza dda naye yaguma batono bwe mwabagalaga batukana beegobe nkukwate nkube nkutte beegobe naye bambi n'abaggalira mubeereeyo n'abayita n'emmere ku lanki bukya ku makya emisana abagamba gye muli ti gye tuli taata nti kale atambula agenda akola adda ku musanvu abaleetera emmere time gy'aliko adda ku ssawa 10 byamazaamu ennaku ezi 2 naye olowooza baali kuki baali bakyetambula oba byali byawedde ddala omwamulaba nga kyenyinyalwa ate kyali kibalaze baali babiri kati okyali kyere goba bwagazeegaze dooki kyeki toyina appetite evaawa entuyo zokka ezibeerawo ozimanyi goba omanyibwa bweru jajja na mmundu oba mbooko era otandika kulaba munongo muno otandika mulaba ng'ogamba naye kiki mulaba nga gasiya tandika mulaba nga kizike buli wakutunulira watu laba kazike onyononedde amaka gange nange oganyononedde ewange maga kwekuba banya n'okwettira omwo andi basiba muggwa abaleseemu munna yadde olweggulo aggulawo omusajja yagala kudduka todduka tuula wano tuli baluganda waba olwalese abasirikale babiri ku geeti bwe yadda kulamanya bajja muddukako naga temudduka ntiye ng'amugamba ng'agamba mukazi gwe genda ali mulooka nga bajja omusajja masuuti g'omusajja nyambaze suuti olwaleero ssebo lwaki oza nayambadde nti oyita byakusaaga onkubi akakumba nakigenderedde emboozi yakakumba kati ng'akwata ng'agamba ajja mulooka ng'ajjayo tishaati n'empale ng'amugamba ssebo yambala mu ngoye zange zino twenkanankana musajja sanjiwa musajja na musajja tutuule tuwaye tunywe katya omusajja bamugamba afukamira bufukamizi ku ttaka tata nedda sisobola zamba wazambadde dde engoye zange zambala era tonazambala esobo nazambadde kati zambale nyuma toyagala kukoma ku gundi nyumira ddala ng'amuwa nga bamusimanyi kusiba tayi dikusibe nga bamusiba tayi ng'afuuka nga bahonalebo ng'amugamba kale ndoza ne bwogenda gwe kasigaze mukazi wange nti kale siteyanza neyanze gesebo ontadde nti gegenda ng'akwata ekkuba afuluma atambula agenda atunula baati emabega tabanga ajja n'effumu ajja tyaneddala eyo kalina naye wandabira ajja nti teyamuwayo ka transport yamuwa emitwalo 10 badde nirabidde badde nirabidde yamuwa emitwalo 10 we bali kunnyambako kuvunanyizibwa bwa nnyambye kazi yakati tafumba na mmere aye tugambe ki kati alina okuba omukulembeze w'ekyalo kino omusajja yatambula ono paka kuno watakyamulabira asanga basala muti waggulu wano ku lusozi asanga basala muti bana basala mala mashini ekaabye hadde emabega bwati agakayitewo tegunnakutuka amazima ga Katonda mugulu omusajja yasala lyalina ttabi nga katabi akati kajja bwe kamaba
asala omuti bwati basala omuti bwe yayita bali basala muti agenda okukkirira bwati ali masuti g'omusajja nekanekanye ava wuwe ejjogo gamutuuka ejjogo kuba aji batera okuba n'embuto ate mutuuka ninga kikubiro Alanga ayambaliddewo ayambaliddewo asanga basala omuti agira bwanaga nasiga agenda nga kyakada ettabi gye lyava lyakuba omusajja teyaddamu wano mu kugenda ndoozi ali amusomera Kurani tafiiridde wuwe amulese tayombi naye abantu bamumanyi bannanga omusajja agudde abadde ava ewagula yali wawawawa teryamumanyi tewali nduulu omusajja aye yali tabi twandige nti yamuwa butwa tabi twaliyenza okumiringa emmere gye yabawa tabi ku mutwe abasamala be batta omusajja ng'akwata mukazi nga naye akwata transport emitwalo 2 nga mugamba genda ewamu omukazi akwata kuba agenda waawe so genda omulemu Saalongo mbadde nneenenya ali genda ow'ekitiibwa Luseruganda muyise buli kimu genda ng'omukazi akwata kuba agenda waabwe omukazi atuuka ewaabwe agamba taata munange biki bamugamba yogere ekituusewo sobola kyogere kikyotayogera mujesi mutukubire omusajja agamba awo yabagambe nze simanyi oyo akole ki nange sibimanyi mama w'abaana b'omusaasire biki waliwo obuzibu obuliwo ye kiva ennyo mulaba obudde buno nti abagambe wana omukazi n'agaana obbagamba kazi nabo tebasaaga nagasigira bagamba basiddayo mbireke naye kati ve ewaffe omusajja yali ali bazimbira maka gagadde gali mu makkati agano yogera omukazi n'amala taata mama w'omuwala n'akuba essimu neyogenda n'omusajja mbuwombeefu naga agenda kukugamba gwe mukwate empola nga bakwata mpola mukazi gaba bankwatidde mu nnyumba mbunzi aja ati yazirika buzirisi yayinamu ka puresha kyekango aja ati anogosa agudde eri azirise taata akabye ng'omwana omutonzise mwana wange raba ennyumba mwana wabannaye nagenda okugimala mwana wange ssebo beekubidde simu bakuba omusajja wamwegayidde taata tuyambe ssebo ow'ekitiibwa Sseruganda munnange tunakusuulira ani bakoze eddiiru maama ne taata nti omanyi ngeri bituna abangi bijuujulu nti ketuzikuwe tubalete ku mugeto ono gasiya kati twalamu zino nnya tukusasudde haji namwenya haji kati mulaki yali abala ekyaddako nkimanyi naye nsobola kikunyumiza haji yagaana twaledi naawe haji yagaana akisatu bali abawala 5 yagaana haji naye gabinika obutabo bulia bwatamala emirundi omugenzi kati nja kutegeeza yagaana n'abagamba saagala kati goba aji kati nanze aji kati nange ngana onage kyogedde mbosi era ddala ngoyina kulimba Fati mulungi oba ate kati lwaki mbasigana bwe bandeetera afaanana oba kasule tomanyi nti nne ndamuwogo olina kulimba bamagumba koze ndamuwogo ezaala abalungi n'ababi basooberamu abalungi obadde olugero lutomezza obadde otomedde enda muwogo ezaala babi bokka ezaala bafaanaga badde oyagala okugamba yamba neyagaa kyezaala kyekola ki kiteeza atakyala gabinika wano ofiiriddwa wano bagange kati wano aki zonna famire bayinza zisindika nga zizenezo ku muntu bataddeko n'ebimuli ziyinza okujja zize ku muntu gabinika olina amaddu ate maddu olina engeri gyotulamu ate omumwa gwe wasibula olina engeri emmegerera obulako kuwambua amatungo akamyu leka naawe tujja kungira bafaati bajja kungamba kyewagwana tutumire tukome wano leero tukome wano jaye esimu tukome wano tetwongerako jaye iyo kubanga sikyasobola jaye iyo tolina okwadata yogere kitu sinako naye okutumira tutumira naye omusajja wa foomu Honorable Kenan Opiyo abeerako nnyo era ye agamba nakubamanyi data kyemanyi omanyi ebiseera ebisinga mu nsi muno ekitufuula ab'enjawulo kwe kulaba akalungi ku bannaffe tuka appreciatinga mbadde ndudde okulaba abantu abawombeefu era bakakamu nga omwami oyo Kenan Opiyo simulabangako mulaba nnyo ng'akomentinga ng'afollowinga naye okusinziira ku kyemumanyiiko
n'engeri gye yeetowazaamu. Kenan Opiyo ali hambo nnyo. Ali hambo. Era bw'omusanga tosobola kumutegeera. Era Gabinika nno bw'obanga olina emikwano bwe gityo ekyo nno kikutikka omugugu ogw'amaanyi okutambulira mu bigere byabwe okubaswaza. Tugifunidde wano. Mukwano gwo olaba nga alaba comments zo afollowinga mu bwetoowaze so waliwo wakuyita ne taata naye kati Gabinika neero oli taata. Ni taata. Badde mmanyi. Era musajja wange yaŋŋambye nti munnange nze nganze Kenan Opiyo yatugamba ajja tukyalirako ku foundation. Ate ne Mr. Opiyo kyenyongera okumujjuza kiri kimu nti foundation ffe tuwangaalira gye tuva abaana ng'abo beetaaga abantu ng'abo kuba bw'alaba omuntu alina almost buli kimu ekyensi nga naye yeetoowaza abaana abo nabo kiba kibayambako okulaba ekyokulabirako ekyo ne bakigoberera. So bannaffe bangi abali mu level ng'ezo nga balina birthdays balina obubaga obutaliimu bwenge basobola kwesitaza abaana bato n'ebirala basobola okujja ne babucelebratingako n'abaana abo. Foundation wali abaana nti bamalina birthday zaabwe nga tebamalina birthday efaanana etya n'okujja obuza. Ate n'ekirala abantu abalinga abo tebalinda kufuna bintu kujja ku foundation. Nedda, love is not about tangible things. Simanyi lwaki abantu banafuyiza omukwano bagutuusa kweryesa omukwano gwa mpa nkwagale si bwe kiri. Love kugamba mukuwaate mu mukwano okuba kuyinza okuba tekulina ku mwanjo tekuli ku mwanjo mukwagala okuwa kujja luvannyuma supplementinga. Naye nze nsubira muganda wange ne bw'otuukawo butuusi mbaana abo ku foundation ne balaba engeri gy'onyiriramu engeri gy'osandiddemu akaviiri engeri gye weekwatamu n'oyogerako ko n'abaana abo. Ekyo no kiyinza okuba ekitenkanika, kiyinza okuba emmere y'omwoyo etenkanika mu bulamu. So nkubiriza abantu abo nga Kenan Opiyo n'abalala okujja mu foundations zino ne weetabalaba Omukyate foundation ne beza foundations endala bazifuulenga maka kubanga abo bokka appearance zaabwe mu ebyo ebifo ziyamba abaana okuzuukuka ne bagamba nti olaba n'onazze olaba omusajja ono ajjidde mu mmotoka entini oba nnene oba naye ng'asobola okwetoowaza n'ajjako ko gye tuli obwongo bwabwe nawe aba abusika olwo nabo abawo emmere y'omwoyo esobola ddala okubayingiza mu nsi ey'enkya. So mbadde nsaba okowoole muganda waffe oyo mu ddoboozi lyate osaaga akuwuliriramu nnyo kuba ate kati gwansinga okumanya ab'ebitiibwa abo. N'obwetoowaze obw'ekitalo n'obwetoowaze omuyita ajjeyokko akyalire ku baana anyumyemukko nabo. N'obwetoowaze obw'ekitalo nkusaba ow'ekitiibwa Mwami Kenan Opiyo sebo ojjeyokko ku foundation yaffe olabe ku baana abo oyongere okubagayidingamukko n'okutugayidinga naffe butabe tulina okutambula. So tukusaba ojjeyokko ng'ab'ebusiro bababeeramu ayongere naffe ajjeyokko w'ebusiro gy'asinziira era n'obuweereza bwagamba bweyo. Tulina omukyalo omulala waali awo era naye munnange mukyala wange ayagala nnyo abantu mukyala ayagala nnyo abantu muwulize mukyala bamuyita Madamu Julie. Maama manyi oyo maama kitegeeza kwagala maama kitegeeza kwewaayo muzadde maama kitegeeza kubumbirira maama kitegeeza kulabirira kukumaakuma kati Madamu Julie awo waatambulira najja tukyalireko. Era Madamu Julie tumusaba naye ajja kujja. Madamu Julie oyo nno gwolaba muntu mulamu nnyo ebintu byabikwata mpola. So Madamu Julie tukutumiddeko nnyo oyo ketumukulise n'omwaka. Madamu Julie happy new year Madamu Julie kulikirayo ddala kuliko omwaka bali mayogera happy new year tukubanga owadde weegumbulidde omuze gw'okukadda bwe gamba abantu bagamba obayagala bakulisa mwaka atotandikirawo happy new year tumanza gamba ate tugwa mukulisa olina kuma kwa happy new year ovuddeyo eyo oyinza nanti nagambye twatandise tugamba oluzungu sebo mumanyimu tutawa kusaaga. Kaakati waliwo eyakomenti nze wano ka comment waggulu awo ono nno omukyamufu abeerako Mukiga bamuyita Mukiga Nenki mupya kapyata Mukiga Nenki naye ne Skyira ne Skyira mupya Skyira si mupya Skyira naye mupya kamala okunoonya ku bapya wano soko banoonyeeko awo banoonyeze wano
manonyeze wano ya Christmas anonyeka awo tulabe mu Kiganenki Kiganenki yagambye nti nze mbalaba nnyo mbaagala nnyo mbanyumirwa era obuweereza bamwe bulungi nnyo tumina ku suda tukutumiddeko nnyo suda Shamimu Ntambi tukutumiddeko Miss DJ Feva Joseph Kasanje tukutumiddeko nnyo waliwo Mase naye waliwo wano yakomendize ku TikTok Mase bamuyita Mase Botomero yagambye nze mbeerako nnyo naye mbaagala nnyo Mase erinnya yagandidde Mase Botomero beautiful name waliwo Walusimbi Teddy kutumiddeko nnyo munnange yagaga bindika bazukulu betu besimye anje ojja banyumiza ku buboozi akaboozi nja kabanyumiza Harriet Nanteza tukutumiddeko nnyo mukwano we bali kubeerako yagamba byoyogera yaya biwulirako Shamira ne Aisha nabo bangambye kwe bali nnyo Shamira Aisha Mama Mumbejja yagamba najja ayagala musigire ekifaananyi nendoza cyane omukutema agenda kujja tatira kuli baba Mbejja tebatira kuli baba balambulukufu ng'omuki baba balambulukufu nga olusagazi badde maito mai Uganda Miss DJ Feva Elisa kwali nnyo Lobina kwali nnyo Nalubega abayidira ki Nalubega weddira Ngabi Lugave Ngabi Lubega Nalubega beddira Ngabi si Lugave kituufu pozi bannalweiso ebo Lugave Kayaga Constantine Jacqueline Merisha utumireko Jacqueline Merisha tukutumiddeko nnyo Binika onyiridde bannange ondabye Jacqueline togenda kuvimbya agabinika kati boda to boda Jingo Richard naye Professor Gabinika obijja kukulira mu mbeera ya buwaze affectionate catfish Kabinika ng'okyuse bannayonyirira Mr. Robert Forest Resort haddemu CEO Mr. Robert Forest Resort Reza ekibira ky'amasanyu ekyajjula vitamin sanyu mpazi mu kibira ekyo mubamu vitamins muba mu kibira oba vitamins ofuna nga zo zifuna mu kuba miti ate sanyu evaawa kagitekayo vitamins sanyu mpya abantu bakowe bagende banne mugende eyo mwagire CEO Uncle Robert temwagira Uncle Robert yokabula mwagire Forest Resort Reza yonna namba bagende koko mu gulu ly'okunsi bategeere kitegeeza ki swimming pool eri mazzi yatuwa gundi yaffe swimming pool eri mazzi ogimanyi swimming pool bagizimba mazzi yo yennyini ngeri mazzi soka mazzi noloko ogenda gyeri otogiraba waliwo obutaala buli obwa bbulu bwe nalaba kuzirira omuzizi wansi ezo bamazzi wali hotel wansi njagala n'essimu neekubye ekifaananyi nti bagambye nti ndi Paris ate tebajja kugaana tebajja kugaana kuba ekiriyo kikambwe njagala n'engatto yange eri ey'abagundi ABC Dental Medical Salama Road gyali nnyo muganda waffe oyo erinyo ajja kulikolako yogera alimu naye waŋŋambaana ajja gakolako Planet Beauty World CEO ow'ekizigo ekinyiriza olususu apepeta n'amakulu obusundo bwonna abujjamu awanga wange ebiganye alina ansa z'endwadde z'ensusu ey'okuddibwamu bw'oba lukulemeredde gendayo oba tosobola kugendayo okubire ku video call era abaako asooka kukulaba naga kati olususu lw'engeri gye ndulabyemu lwetaaga vitamin sanyu okusinziira weetaaga kino tonimbya mubi byose jabikoderamu ensobi Mama Mafyu mutumireko leero mukusooserwa nsonga Mama Mafyu oyo walulango naye tavangako buli kadde noobu yagamba abaana kati remote mugisibeeko solotape mumale otuteekaawo MR live musibeeko solotape ebisigadde n'asanga nga bakyusizza engolo ku Mafyu
Mama Matthew webale kubeerako nnyo munnaye. Owerinnya Naluyima Oladinanga Oladila nangu omwana wa mama Oladila nangu ya seba ali Dubai ali Sharjah timu Sharjah Masse aba international ali Sharjah batulaba yatulimba wakali wano kawempo ono fe batulabyeyo batulaba Oladila nangu Masse omukyala Masse oyo nno yampeza kamezi nanganze munaye mbalaba mbeera ne mukwano gw'eriza balaka ba mukwano Masse oyo bambi mutumireko nkutumiddeko nnyo Masse munaye gy'oli Alex Pro ubireko Alex Pro nkububiddeko munaye Mukisa Farida wali awo wali Mukisa Farida kano kako n'abapya bonna kati abatanna commentinga wano nabo batumireko ba encouraging banange commentinga mwena abatulaba tubatumiddeko tubagala nnyo mwongere okutulaba mwongere okuwagira Metanikila Bongo Live mwongere okuwagira Gabinika ne Metaniki ng'omuntu weewaawo ate n'ekirala ebiseera bino fe tukkiriza nti social capital ye capital kyasinza obunene mu nsi yonna bwekiri kituufu mu kaseera nga kano ak'okutumira feno tukavaluwinga nnyo kuba twatumira ddala bannaffe abatulaze nti tuli good to go ekikubanga basobola okubula n'obula ne gwotumira abantu bali kuno ng'anoonya gwatumira tabamulaba agamba naye ate message nanditumidde ne tebaliiko otandikirewa abantu nano babbeeyi yabindika kadata bakataddeko abantu batulinze batuwadde obwesigwa soko basekeremu tuve wano mbamwenyezeko masekere seka busesi special kati bawe special gift ngoseka